Mbalamusiza nnyo baganda bange abali ku the Updates Online page. Sharing ayita munno mbe nga nsobola okubaako ensonga ze bategeeza mu ngeri emu ba mu ngeri endala. Sharing ayita munno Mr. Update Live. Mr. Update Live sharing ayita munno. Njagala mbawe update ya Supreme Court olunaku olwaliro abasajja bongedde okwerabisa. Sharing ayita munno Mr. Update Live. Mubaka wa Parliament wa kitundu kya Kawempe North Constituency nga njagala bategeeza ensonga ezibadde mu Supreme Court olunaku olwaliro. Abasajja bano batuswazizza. Ensi yaffe Uganda tugimanyi nti etambulira ku masiga asatu nga ne judiciary kwogitadde. Ne kati Uganda ndowooza eringa kati esigadde ku masiga abiri. Judiciary tituchajiwa respect kubikolwa ebikoleddwa olunaku olwaliro baganda bange abali ku the Updates Online page. Ebikolwa ebikoleddwa olunaku olwaliro banna Uganda abali ku the Updates Online page bikabya amaziga bikuba enkikwe nti neje tubadde tusazeewo tuddukire tulabe nga tusobola okufuna obwenkanya bakulaze nti bakolera omuntu omu Mwami Museveni. Ekimu ku kifuula keesi okubeera valid buba bujulizi. Bugeno wabira Segirinya nti alina omusango yakoze bakusaba obujulizi obukakasa ekyo. Omulamuzi otukotya mu mbeera egamba nti oyagala bujulizi. Sikirabanga nako bukyangambaawo Segirinya. 216 Amama Mbabazi John Patrick yawabira Electoral Commission okubeera nga yadibaga akalulu. Amama Mbabazi yakkirizibwa okuleeta obujulizi bwonna obulaga nti akalulu kabbibwa. Mu 2006 Dr. Kanokiza Besigye retired yateekayo omusango mu Supreme Court. By then ndowooza yali Kanyehamba, ndowooza omulamuzi Kanyehamba by then ndowooza yali Chief Justice. Era mujjukira bulungi nnyo nti ensalawo ya kooti eyo yagamba nti okubba kwaliwo naye tekuddisaamu kulonda. Naye nga jjukira bulungi nnyo waliwo abalamuzi abamu abadda ku saidi ya retired Dr. Kanokiza Besigye, abalamuzi abamu ne badda ku saidi ya Mwai Museveni. Naye abalamuzi abadda ku saidi ya Dr. Kanokiza Besigye bali babiri, abasatu badda wa Mwai Museveni. Abasatu ne bagamba nti obubbi bwaliwo naye tebuddisaamu kulonda. Nga kitegeeza omubbi bwajja n'akubba bwajja mu nju yo n'asanga mu TV radio biki ne n'atwalawo emitwalo 3 gy'asanze ku mmeeza nti taba mubbi. Naye abalamuzi abo bonna bw'ogenda obageraageranya ne ttiimu eno eya Owiny Dollo mbabuulira mazima okaaba amaziga. Abalamuzi abazenga buli kuteekayo petition nga badda ku saidi enyigirizibwa bonna mbabuulira mazima. Omuganda afono Owiny Dollo bwe yali alonda table oba alonda pano ey'abantu omwenda bonna tekuli n'omu, bonna abali ku pano bonna bapya baleeta bakkaada. Can you imagine? Baleeta bakkaada. Obudde bwaffe bwe bumaze nga tulowooza mujja kwebeereramu, nga tulowooza mujja kuyimira ku magulu gammwe abiri mukole kye mulina okukola. Naye gw'otyanga muganda ffe Owiny Dollo ofuuka gobeera otyanga gwe mulamuzi ate nga gwe looya. Balooya abali ku saidi y'omuwawaabirwa Mwami Museveni tebalina bigambo byonna bye boogedde. N'omulimu yagubawambyeko balooya. Mwami Owiny Dollo wedda yayogera bali balooya tebasabu miitinze. Obwedda ye mulamuzi ate nga yasabu meetinga, ye mulamuzi yasabu meetinga paka esaawa ezituuse zino 11 n'agamba nti affidavit za mu 2029 sijja zirecevinga ne yegatta ku gundi eri yasooka n'agasiga na zirecevinga 129 affidavits. Obujulizi bwonna obulaga nti okubba kwaliwo. Kati ogaana otya obujulizi? Nalisiranga ku muntu agana bujulizi
nakyo kigenze ku byafaayo by'eggwanga Uganda nti kooti eya Supreme Court eganye obujulizi obuleeteddwa pulezidenti waffe. Kanu imagine kino kyongera okwolekawo we tutuuse eggwanga lyaffe Uganda rule of law teriiwo. Ekyo mulina okukimanya bali ku the updates online page. Owini Dollo Saabalamuzi obwedda ye munnamateeka ate nga ye mulamuzi. Banange olulwo ogamba nti naye ngenda kuswala ensene erisigala etya. Mbabuulira mazima tulina ebintu bye tukola. Neno ogamba nti ensi erinjajinga etya. Ffenna bino byonna bye tukola tugenda kufa tubireke ku nsi kuno tugende. Mbabuulira mazima. Jjukiramu olunaku luli nga Katonda akuyise. Nenge ebikolwa byo bye wakola tebisobola kweyimirira abantu bagambe nti oyo muganda waffe awummule mirembe ng'ogenze, because mu nsi oba mu bulamu bwaffe tulina embaga bbiri. Tulina embaga ey'obulamu n'embaga ey'okufa. Ze embaga ezi, embaga ey'obulamu y'embaga ey'okuzaalibwa n'embaga ey'okufa. Ne bw'oliba ovudde mu nsi muno kirabika kitya? Kirabika kitya? Nolwekyo abasajja bano beerabisizza nnyo bwe bagobye affidavits zaffe. Kanu imagine. Bazigobye affidavits zaffe. Era mbabuulira mazima yembeera eriwo. Kyemanyi pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu musanga agenda kuguzza abantu, tugeragera mu kooti y'abantu yebeeramula. Kooti y'abantu kati yegenda okulamula, tewakyaliwo kye tugenda kuzzaako. Era mukama wange yakibagamba kemabega mu press conference yasembayo n'abagamba nti singa in case tulabanga omusango guno abalamuzi bagudibaze tetugenda kuba na kyakola kyonna. Ffenna abantu be bakama baffe case tugenda giza eri abantu babeera abalamuzi. Era ndoza mu kiseera kino abantu kati mugenda okubeera abalamuzi abasembayo. Bwammwe mwalonda akalulu ne mulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu, akalulu ne kanyagibwa ne tuteekayo omusango mu kooti ne batugamba muleete obujulizi obulaga nti akaluka mwakawangula n'obujulizi bwennyini obulaga nti akalu twakawangula babuganye baga tetubwetaaga. Naye nga muntu waawa gwe wali olabye agaana obujulizi tekibanga nawo. Nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page, mbeera ya maziga, mbeera ya bunkenke eri mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye nga kibadde kirabika emabega wonna wonna emabega wonna nga tuli musango guno nga gugenda mu maaso ng'abalamuzi babeera mu State House eri Wamwami Museveni ne bagenda ne banywa olukyayi n'ababulira n'ekyokukola. Era omulamuzi Owiny Dollo weerabisizza nnyo. Ensi oba ebyafaayo biri kujjukira obulamu bwo bwonna. Obulamu bwo bwonna tebujja kwerabirwa. Mbabuulira mazima. Ati oswalako n'ogamba naye yadde kino ngenda kikola naye at least kambuzeebuzeeko, naye ono abadde straight n'alagira ddala sayidi gyagwako. Balooya abaleetebwa okuwolereza Mwami Museveni tebayiza nakugamba nti ekyabaleesa bakikoze. Era ne balooya obwedda bamutunuulira bwe bati, balooya b'omuwawaabirwa nabo obwedda bamutunuulira bwe bati ne bagamba kati ffe ntukolawo ki? Era tewaliwo nsonga lwaki Mwami Museveni wakwata ssente z'eggwanga Uganda munnange n'ogula balooya bagende mu Supreme Court. Olwedde looya ate yabadde gundi Chief Justice ate nga ye looya abadde 2 in 1. Abadde akola ebintu bibiri omulundi gumu nga ye looya ate nga ye mulamuzi. Abasajja bali ab'essayidi ey'omuwawaabirwa nga ne bwagala okukola ka submission konna tabaganya ye yayogera. Era wabaddewo battle wakati wa Honorable Medard Sseggona Council waffe ne Chief Justice ebadde battle yennyini nga ngamba nti ate omulamuzi yandibadde awuliriza sayidi ey'abaawaaba n'awuliriza ne sayidi ey'abawawaabirwa. Ate lwaki ateekawo battle wakati we ne Honorable Medard Sseggona? Battle nga lutalo lwennyini nga omulamuzi yennyini yateddewo ate battle eyandibadde awuliriza sayidi zombi n'asala kyalina okusala ng'ataddewo battle etabangawo. Nolwekyo abalamuzi mwerabisizza nnyo. Neera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera before nga tuteekayo omusango guno n'agamba nti tugenze mu kooti eyo nga tukimanyi nti abantu abo bonna abaliyo Mwami Museveni yabalonda
nga tukimanyi nti abo bonna abantu balina oludda naye twagadde tubalabise tubalage ensi ebategeere kubanga tetubakola ekyo kye tukoze era wandisanzeyo abagamba kale singa mwagenda mu kkooti kubanga obujulizi bwaliwo obujulizi twagadde tubuleete obujulizi ne bugobwa sikirabanga nakonze bukyanga myaka gino segirinya emitonotono gye nyina myaka 32 nga omuntu agoba obujulizi naga nti obujulizi sibwagala notabuliriza notabulaba nako nolwekyo akalu kano bakabba emisana tuku kyovalaba batidde n'okubeera nga tugenda kuwoza nabo mu kkooti eya Supreme Court ne baagala bakittire eno ku early stage nga kyebanoonya baagala okulaba nga balaga nti bo balina gwe bakolera era tukitegedde mulina gwe mukolera naye nawo twayagala tubalabise era tukituuseeko ekyo twaki-expectinga munnange ekyo tekizenga by the way no twaki-expectinga muteringiyo era Honorable Kyagulanyi kibagamba mu press conference zonna ekyatutte mu kkooti kijja twewuunyisa nnyo ng'abasajja bano basaza amazima naye ate tekijja twewuunyisa ng'abasajja bano omusango bagudibaze era ekibaddewo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bye yayogera ebibiri era kubaddeko ekimu bavuddeyo ne bagamba nti affidavits oba obuzuulizi bw'oleeta obweyongera okulaga nti akalulu kabbibwa tetubwetaaga n'olwekyo option tewali ndala yonna tugenda ku withdrawinga eno si ye official communication naye manyi nti president wange wa Uganda addako tasobola kubeera nga akontinuinga maaso n'omusango guno kubanga olwedde gumaze okulagirawo sayidi gye gugwako bali balaze nti balina gwe bakolera balemeddwa okukuuma integrity yaabwe. They have failed to protect their integrity. Let me repeat this statement. They have failed to protect their integrity. Era ne baswaluka bo balowooza nti bakifunyeemu olw'okuba bawolereza mu Museveni n'omulamuzi kati ndowooza bali kasimu amugambo nnengedde munnange ebintu by'enseno bizibu nnyo oyinza okukola ekyo kyokoze naye mu future nga tolinawo ensi n'ekijjukira ne bagamba nti abo eyo si efamire y'owinyiddolo nga tewali abawa respect bannange bino bye tukola ebintu nga ne bw'onooba ovudde mu nsi muno bijja sigala nga bikubalibwako bijja sigala nga bikubalibwako ne bw'oliba ovudde mu nsi muno kyobulaba mbagamba nnyo bye tukola tubikole nga tumanyi nti ensi ejja bitujjukirako ebbanga lyonna tokola bintu bigenda kukulabisa abasajja bano beerabisizza nnyo mbabuulira mazima tokola bintu bigenda kukulabisa tosobola kukola kikolwa bwe kityo n'ogala n'okulisiivinga obujulizi kale mwandibulisiivinze ne tumanya nti kisaliddwa bwe kityo naye kino mukitulagiddewo day one nti temuli bantu beesimbu temuli bantu beerufu n'olwekyo embeera bwetyo bweri akalu kano Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna tukimanyi nti yakawangula era tubali twagala tulage ensi amazima because tuyina diala forms zonna ezaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president yalondebwa twagala tuzirage kooti tulage irregularities ezakolebwa mu kalulu byonna nga twagala tubirage kooti byonna babitidde bagambye tetwetaaga kubirabako ng'ayogere ekyo ye Ssaabalamuzi w'eggwanga Uganda gwe bayita Alphonse Owiny-Dollo ate n'ateekawo n'embeera etiisatiisa bannamateeka baffe bwe yadde ayingira ku makya yasoose n'abakangakanga akati nyina ekintu kye neewuunyiza nakyo nkiyize lwaleero ate omulamuzi otandika otya okubeera nga odibeetinga kye bayita pulaani B omulamuzi ali ku leve ya chief justice notandika okugamba oba pulaani A eganye mugende ku pulaani B. Can you explain to the public pulaani B kyeki bwana Alphonse Owiny-Dollo osobola ogitunnyonnyola twabagamba tetuyina pulaani B
tulina pulaani A tetwogerangako oba balowooza nti FDC ye yawaaba omusango guno because FDC yeyina pulaani B ffe tulina pulaani A yokka kati omulamuzi otuuka otya mu mbeera egamba kino bwe kiba kiganye mugende ku pulaani B gwomanyi ki bwano wekitiibwa omulamuzi bannange balaba ate bano naaludde okubalaba amazima ga Katonda mu ggulu omulamuzi otandika otya okudibetinga politics because pulaani B gy'obadde oyogerako bwe tubanga tugenze mu details zaayo nga nze yali agiwuliddeko kuba gyogera aba politics 100%. Omulamuzi ne bwoba wabadde ku TV nga yakulabye ng'awulira mu mwogerako ng'awulira mwogera ku linnya lye bw'ajja mu kooti tabyogerako talina kubyogerako nga zze mu kooti biba tebimukwatako ye kyalina okubeera ng'awuliriza ye submission egenda mu maaso wano mu kooti kyova bamujjukira omusango Kibalama gwe yatuwaabira ogw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform Kibalama mu kooti yayogeranga birala ate nga bw'abeera mbannamawulire outside court ng'era ayogera birala byeyayogeranga mu kooti omulamuzi byeyakonsidaringirako okusala omusango ani nannyini kibiina kya NUP era byagenda okuvaayo ng'ekibiina kya NUP kiri under the leadership of Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga mujjukire bwe banga wamu Kibalama bubbiya butaano bbiya nnya bbiya ssatu nga bamuwadde ne supu w'endiga awuusa kuse Kibalama ng'ayogera birala bwe yajjanga mu kooti n'ayogera birala bino bye yayogeranga yadde ng'omulamuzi eyalinga ebweru yabirabanga oba yali musango yabirabanga teyabigenderako batambulira ku submissions batambulira ku bujulizi bw'olese mu kooti kati omulamuzi atuuka atya okugamba abantu mugende ku pulaani B oba pulaani A ganye kati gwe pulaani B bwano wekitiibwa omulamuzi obadde otegeeza ki pulaani B kyeki solo gitunyonyola pulaani B era Honorable Segona wonkoleddemu obubi obadde osobola omugamba nti can you explain to the public pulaani B eriki kyobadde omubuuza kyokka annyonnyole ati agitusindikamu bw'abanga agitegeera bulungi agitunyonnyole twabagamba tetulina pulaani B tulina pulaani A yakalulu twakawangula tulina pulaani A kujjako dictator ye pulaani A gye tulina oba okitegedde gye tulina tetulina kirala kyonna n'olwekyo bw'otuuka mu mbeera ediscussinga politics mu kooti Supreme Court ye kooti ey'okuntikko esembayo mu ggwanga lye bayita Uganda gye twandisuubidde okubeera nga waliyo abantu abali nani partisan gye twandisuubidde abantu abalina okubeera nga tebalina ludda gye twandisuubidde okubeera abantu abalina influential mu mateeka because jukira muveeno wansi mujja mulinya kati bwebanga Supreme Court yeeyisiza bwetyo kati tunaddukira wa n'olwekyo amasiga bulijjo ge mwogerako asatu agafuga eggwanga lye bayita Uganda judiciary eyo tumaze ogiteeka emabbali teri n'olwekyo abalamuzi mweswaziza nnyo kino tekigenda kubeerabirwako kubanga kuno okuswala naaludde okukulaba ne muyimirira mu maaso ga kooti ne mugaa temwetaaga bujulizi waliyo omuntu agaana obujulizi mumali mukirabye kooti omuntu asobola okugaana obujulizi nze mata sikirabangako mu myaka gino gyennyina Segirinya emyaka 32 sikirabangako nti Segirinya nawangudde akalulu naye njagala kuleeta obujulizi obulaga nti nawangudde akalulu olina ngamba nti obujulizi tobuleeta n'olwekyo embeera bwetyo bwebadde abali ku the updates online page musharingira video eno njagala egende wala nnyo abantu bategeere nti kooti ensukulumu awetuuse kooti ensukulumu nayo emaze okubeera nga yeswaza sharinga omulundi gumu mbeegayiridde sharinga omulundi gumu naye mbabuulira mazima ekikutta obudde kijja kubuta kyova olaba twafuna ekizibu kimu paliyamenti ababaka abamu abadde babeerako baawa nnyo omukulembeze ali mu ntebe obuyinza bungi nnyo pulezidenti abeera atya nga yalonda abalamuzi ba Supreme Court
president ali mu ntebe abeera atya nga yalonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda gwetebeza nalonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ng'ate ogenda kubeera mu kalulu ne banno nenga ate chairman guwa mulonda gw'omuwano omusaala kanu imagine nolonda abalamuzi ba Supreme Court abo bwe mulaba omwenda president yabalonda obwo buyinza parliament yabumuwa kyovala bwe tuyingira parliament y'eggwanga Uganda tulinamu amendments ze tugenda okukola tekisoboka chairman w'akakiiko k'ebyokulonda wandibaddewo independent body emwapointinga nga independent body eyo ebeerako ne ba representative abava ku side ya opposition ababalamuzi wandibaddewo independent team ebakolako screening nebekanya bali substantial bali nani partisan kati Owini Dollo yannyini yaliko musango nga awolereza mwami Museveni nga Dr. Kalukiza Besigye alopye mwami Museveni ate nga Owini Dollo yeroya muli akingezaako kubagamba nga yeroya era chovolaba yamuli wadinga namuwa okubeera chief justice neraba byakoza amazima ga Katonda muggulu natuuka okubeera nga ayogera nga nerisa alikanudde n'ateekawo intimidation mbalo y'aba president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu baloya baffe babadde basubmitinga ng'olengera abatiisatiisa bw'abasindika mu plan B eriki odiscussing otya politics mu mateeka nze madde sikirabanga bannange omuntu wa discussinga politics ng'ali mu kooti nze nsose kulaba omulamuzi Owini Dollo yasoose lageze ebyafaayo by'ensi yonna tosobola discussinga politics mu mateeka nakanga lwakuba nti council waffe ali substantial council waffe abadde farm nayimira namugamba no ekituufu kyekino tukkirize tukuwa obujulizi obulaga nti muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula obujulizi n'abugaana etayimu ye mutumalidde nga tujja mu kooti amanyi gaffe ge tutaddemu okuŋŋaanya obujulizi obwo si kintu kyangu jukira abajulizi baffe abamu bagezaako bayintimidatinga abaana baffe abamu ne bagezaako okubakwata ekyo bwe kitaabamalidde nga bakikoze ne bagamba kati mumanyi abajulizi tugezezaako obbatiisatiisa tugezezaako bakwata naye abasajja abajulizi balina bangi because abajulizi be tulina toddeko na butoozi tulina abajulizi abawere miliyoni namba abajulira akalukanwale bwe Kyagulanyi Ssentamu nti yakawangula mu bwerufu ate nga nabo bennyininyini bakimanyi nti abajulizi abo tubalina kyova olaba bateekawo embeera enoonya buli muntu yenna alina DRA foomu zaffe abamu ne babakwata abamu ne bababuzaawo naye nga jjukira DRA foomu ezo abaana baali bazitusindikira dda nga tuzirina ate nga tetuzirina mu kifo kimu kubanga twabategeera byonna bye musobola okukola DRA foomu ezo abaana bwe bazituwanga ne tuziteeka mu bifo eby'enjawulo n'ezimu teziri mu Uganda ziri mu nsi endala lwaki twakola ekyo nga tumanyi kye musobola okukola kati bwe banoonyeza DRA foomu ne zibabula bwe banoonyeza abaana baffe abagenda okuwa obujulizi ne bababula kuba bafunako abamu naye nga bwe bafuna omulala tumulipulesingawo omulala bwe bafuna omulala ne tumulipulesingawo omulala bwe banoonyeza ebyonna ne bigaana ne bagamba Alphonse Owini Dollo kyomanye ekyokukola kyolina okukola kati gwolina okuzannya omupiira era mwami Museveni abadde amiitinga Alphonse Owini Dollo ku nsonga nti nkwegayiridde ekintu kizannye abasajja obagobe kubanga obujulizi babulina ng'ate tubadde tulina okufuna ebintu bibiri mu musango guno omuntu ne wabanga LDC yagimaze eggulu tubadde tulina okufuna ebintu ebi mu musango guno either okudikiriyalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president oba okututwala mu by election byebintu bibiri ebadde biyina okubeera nga biva mu musango guno bibiri tekuli kirala okudikira yalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president elect ow'eggwanga libayita Uganda oba by election ebadde ino okubaamu abantu babiri ng'erina okubaamu mwami Museveni ebeeremu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu because by election bali ba candidates abalala abaali mu leesi baba tebadda olwo by election ebegenda mu babiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mwami Museveni babadde bayina okubeera nga bagenda mu by election eyo nolwekyo bye bintu ebibiri
byonna tebakozeeko na kimu beerabisizza tewabaddewo kirala kyonna bibadde bibiri so nitubanga kooti nayo gye twaddukira tufune obwenkanya bwetyo bwekoze pulezidenti waffe owa Uganda aliko gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu eyalondebwa abantu tumanyi ti kino akinako solution because our president bamuyita Mr. Solution era manyi agenda kuyita press conference mu bwangu ddala agenda kuyita press conference mu bwangu ddala ayongere okubeera nga bategeeza our next course of action okusinzira ku bigenze nga bitambula because kino kitulagiddewo nti ento kyali fair play. It's no longer a fair play. Nolwekyo ekyo mukirindirire nti president budde bonna agenda kuba ayita press conference atubulire the next course of action era fenna kwe tugenda okubeera nga tutambulira naye nga mulina okukimanya mwami Museveni togenda tufuga lwampaka ekyo kyolina okumanya togenda tufuga lwampaka omuntu gwe twalonda tukimanyi mulala nnyo bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu yalondebwa abantu mu kinaana wagenda mu nsiko n'olwana akalubayi tebabbye nakakoba then wafuna akalukamu n'ogenda mu nsiko n'olwana nga tebabbye nakako tebabba ye babba Ssemwogerere mwami Museveni yagenda mu nsiko n'alwana bw'alwana n'agoba omubbi kye yajja ku mubbi ate ye n'akisigaza ekyabaawo kankibabuulire mu kinaana mwami Museveni kye yakola yagenda mu nsiko n'agoba omubbi ngabbye ekintu omubbi bw'amukwata kye yajja ku mubbi n'akissa mu kooti bw'ati myaka 35 nga kyalina awo ne bannayuganda babadde babuukawo tebategeera kyajja kitya kiringa bw'onoobeera mu kibuga omuyaaye n'akunyakulako akakuufu omuyaaye n'akunyakulako essimu n'adduka kati bwadduka bano abamugobye ne bamukwata ne bamuggyako kyabbye ne bakikwata ne bakiteeka mu kooti bwe bati ne mwami Museveni kye yakola naye ate ffe abaawangudde akalulu ng'ensi yonna ekimanyi nga tulina diala form eziraga ekyo era kye tuba tugenda okulaga kooti eyo kooti ebatukkiriza kugiwa bujulizi tulina obujulizi makutiya na makutiya n'olwekyo bwe kityo bwe kitambudde ffe tetugenda genda mu nsiko because ffe tukkiriza mu peaceful transition of power ne tugenda kukozesa amaanyi g'abantu okulanga tukwata entebe eyatuweebwa abantu tetugenda genda mu nsiko ffe tetwagala kujja ng'engalo zaffe zirimu omusaayi era ne pulezidenti waffe kyayogera mukiwulira pulezidenti waffe kyayogera engalo ezaffe twagala tujje nga ziri clean kyova olaba twagala okukyusa obukulembeze bwa mwami Museveni mu mirembe nga tewali muntu afudde tewali akubiddwa jjinja tewali akoze eki mwami Museveni adde ebbali pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akwate entebe y'eggwanga Uganda tetujja ffe genda mu nsiko era tetwadivaisinga bantu baffe kukola bikolwa oba byakola ki ffe twagala okulaba nga tuyita mu nkola ey'emirembe. That's why to preaching a peaceful transition of power because twagala kukola balinga bye bakola nabagamba NUP tugenda kukola ebintu nga byanjawulo nnyo buli mukulembeze wa NUP eyalondeddwa ng'ovudde ku Ssegirinya mu mutunuulire nnyo enkola ye ey'emirimu tugenda kukola ebintu nga byanjawulo nnyo twagala okwawukanako n'abasajja abo abazze nga baswaza eggwanga Uganda tukole ebintu nga byanjawulo kyova olaba ffe enkola yaffe tupuliikinga peace. President yatugamba mubaleke bakole fujjo ffe nga bwe tukole enkola ey'emirembe bakole fujjo nga bwe tukole enkola ey'emirembe ensi enejjukira oba ejjakeera enkyegambe tiddala abantu bano bo omulamwa gwabwe gubadde gwa mirembe because twetaaga okulabanga eggwanga laffe Uganda tulikyusa mu nkyusa ey'emirembe n'olwekyo ekiriwo kyekyo ekyakavaayo mu kooti affidavit zaffe 129 zigobeddwa omulamuzi Alphonse Dolo
oluvannyuma lw'okubeera nti atidde obujulizi bw'obugenda okuleetebwa nga Mwai Museveni abatasigala mu ntebe eyo gyalimu entebe eyo abadde immediately alina kugikwata agiwe Robert Kyagulanyi Ssentamu because yagiwangula n'obululu obuli mu 80%. Kana akalumba buli amazima twakawangula with 80%. Mwami Museveni twamuwangulira ne ku polling station yiye kwalondera twamubirawo bobosagana Kyagulanyi. Kyovala bebyo nabitidde nga twetaaga akakiko k'ebyokulonda katulage diala forms ku kalangira Mwami Museveni. Mujukira bulungi nnyo percentage eyasomebwa omusajja gwe bayita Simon Byabakama yagisoma naye percentage gye yasoma twagenzo gigattagatta ng'ekola 13 point oba 3.4 n'abantu bebafuna ababagattira nabo babalabisa percentage out of 100 ate bw'ogatta bino byonna buli omuze bagenda bamuwa ziri mu 13 n'obugwamu kugamba buli kye yabane Katonda ono banaye nga anaatwala omuntu buli kimu kyakola akikola ne kimulabisa nolwekyo abasajja bwe batyo ne beerabisa nga ne percentage yennyini kintu kyabalemu okubalansinga because tebagoberera nga balanga buli muntu bululu bwafunye bo kye bakola batula butuuzi ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tumuwe mmeka ne bagamba Mwai Museveni tumuwe mmeka bano bakandidate abala Mwai Museveni be yateekawo nabo tubawe mmeka ekyo munnange bwe kyali tekwali nti kubala kalulu kyobalaba bajjukira obulungi bwe balinga bataalinga nga bwe baleeta obululu miliyoni namba ne bagiwa Kyagulanyi nga percentage esigala eri constanti nga okweyongerako butundutundu naye nga bwe baleeta obululu obw'emitwalo 3 ne babuwa Mwai Museveni nga percentage erinnya ndoza mukitegeera kwe bongedde miliyoni terinnye naye kwe bongedde obululu emitwalo 3 yo n'erinnya munnanga abantu bawo ne beerabisa ne batubba akalulu mu nziba bwetyo nolwekyo kyemmanyi mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kinakinako solution because ye tumuyita Mr. Solution bunde bonna agenda kuba abategeeza the next course of action nense njagadde mbabulire Supreme Court eyeggwanga libayita Uganda teriyo kye tugenda kufunayo teri kiriyo era baganda bafu ababaddeeyo nga muganda bannange Mr. Update kooti eyinza kooti already emaze okulaga oludda eraga nti yo erina Mwai Museveni nolwekyo kooti yemaze okwekubira temubaako kye mu expectinga mu Supreme Court mbabulira mazima ndoza mulabye ne omulamuzi Winnie Dollar agambye mugende ku plan B kati nga plan B ani yagimugambye kubanga kansomera disegona babala sabu meetinga tanayogera kona ku plan B actually fe twogera kona plan B oba FDC yalopanga tetumanyi kubanga FDC yebere yogera ku plan B ezo kubanga ne FDC ida yo musango nga omulamuzi abadde ayogera ku musango omulalo gwatekebwayo political party endala kubanga fe twagamba eyaffe ekyali plan A bwana abawe ekirala ekigenda okweyongerako tujja kibategeeza ate ebyaffe biyita mitendere emituufu principal waffe president yalondebwa abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba bategeeza kiki ekiddako kati nze ngenze ne ngamba nti oba FDC yalopanga tetumanyi because yebere yogera ku plan B kati ng'omulamuzi abadde tamanyi nga badde awulira kesi nga kesi gy'abadde awulira era bikandala ku yaffe kwenyini yabadde ayogera plan B ne ngamba omulamuzi abadde atya fenga ekyo tukyogerangako twagamba tulina plan A twawangula akalulu twetaaga wini yaffe gye twetaaga nolwekyo bebe bivudde mu Supreme Court kuswala kwennyini sajja beerabisizza bwe bato basazeewo okutambuza ensonga era naffe ne tuba tunula entugamba nti enneerabisa gye beerabisizzaamu naffe tujja kuzzaako ekyetugenda okuzzaako tujja kuba tukibategeeza temutya amaanyi gammwe tegasobola kubeera nga gatuulibwa amaanyi gammwe galina okubeera nga galunulibwa mbabulira mazima bannayuganda bangi nnyo
mwakera ne munonda Robert Kyagulanyi Ssentamu temwakola nsobi akalulu kammwe kagenda kubeera nga kabalibwa nti mwateeka ettaffaali ku ggwanga Uganda era akalulu kammwe kagenda kubeera nga kabalibwa mu kulaba nga kalwanirira ensi eno ffe twagamba omulimbo mwerekera paka ku mulyango buli kimu kye twagenda mu twakigenda mu tukimanyi twagera mu kalulu nga tukimanyi nti byabakama mu M7 ya mulonda nga byabakama twagala tumulabise era byabakama ne tumulabisa ne tugenda mu Supreme Court nga tumanye ekigenda okuvaayo bino bye bakola tetubyewuunya nnyo twandyewuunyiza nnyo nga tebakola bino bye tulaba nkabaddire mu ka statement kano bino bye bakola tetubyewuunya nnyo twandyewuunyiza nnyo nga tebakola bino bye bali mu kukola ate awo twandibadde twewuunya nti bano abalamuzi ate bo nga banjawulo n'ebye bakola twabisuubira ne twagala bo tubalabise because wandibaddewo abantu bamu abagamba Ssegirinya obujulizi bwaliwo lwaki mu kooti temwagenda ne kooti tugenzeeyo ne tubalaga nti bino byonna ebitongole bye mulaba mu M7 yabikwata n'abiteeka mu nkwawa n'olwekyo ekyatutwalayo mu kooti ya dictator mu kalulu ka dictator munnange bino byonna twabisuubira era nga bwe twabisuubira bwe bizze wabula twandyewuunyiza nnyo nga tebizze nga bwe twabisuubira n'olwekyo mu M7 bw'atyo ekitongole ekiramuzi naye kati yakikomandinga abadde ayita abalamuzi bano on a daily basis ne banywa kacyayi n'abatikka omusimbi ne bagenda nga yababulira n'ekyokukola n'olwekyo yembeera ebaddewo njagadde mbawe katono nnyo ku update yako mukamanye nti ne kooti nayo bwetyo bwesazeewo waliwo wanawandiise mbu Ssegirinya gwe nga wawangula kakati abantu bano abawoza Ssegirinya gwe nga wawangula kiri bwe kiti omubbi bw'ajjeewo n'akubba n'afubutuka n'engoye n'omufubutula emisinde n'omusuuza akagoye k'omwana n'omusuuza sikaati n'essaati ya bbaawo n'agisuula mu kudduka wano naye ebintu ebingi ebisinga n'agenda nabyo batakubbye bino bye mulaba ffe twafuna buno obululu ffe omubbi twamusuuza busuuza naye nga n'obuwanguzi bwaffe nabwo yali ayagala abubbe katogamba nti gwe Ssegirinya nga wawangula omubbi ekinene kye yabba buno bwe mulaba obufa buno tulimu tebulina n'amakulu because entebe ennene ey'obwa president yeyina amakulu okusinga buno obufa bwe mulaba tulimu tebulina makulu nze Ssegirinya ne bwe sandi wangudde ne balangira mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu singa sina kye mbabanja n'abalala bonna ba NUP ne batandi wangudde naye Kyagulanyi Robert Ssentamu n'awangula kitegeeza buno obufa bwe twawangula tebulina makulu mu gavumenti embi ebifo bino biba n'amakulu mu gavumenti ennungi era kyovula ffenna abawangula temulengerayo muntu yali akoze na pate ng'aserebuleetinga okuwangula tetusobola kukola pate nera lwa abantu bali bankubira Ssegirinya munenga tonna tuyisaamu kizindaalo okwebaza nga tonnakola pate nkola pate ku ki kyemugamba twali mu struggle nga twetaaga bifo twali mu struggle nga twetaaga ntebe nnene si bifo kyovola munnange munakawempe yannonda nga bambi osuubira Ssegirinya okukola pate bambi nkwegayiridde sobola kukola pate twagala tukoleemu ne mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alangiriddwa ye pate eyawamu gye twagala okukola naye sisobola kukola pate era abalonzi bange bambi mbeegayiridde kati ng'aserebuleetinga ku ki gwe mbuulira ki kyenserebuleetinga okufuna obwemupi bulina amakulu mu gavumenti embi obwemupi bulina amakulu mu gavumenti ennungi tebulina makulu mu gavumenti embi ekyo kye mulina okumanya n'olwekyo baganda baffe abalibadde bamanja pate ndooza namwe leero bannange mbazzeemu baganda bange bambi temusuubira pate wabula tuli mu kkungubaga okujjako nga muŋŋamba Ssegirinya tukoleyo edduwa ekungubaga ey'edduwa njagi mobilizinga tugikole nga yakungubaga wabula nga si yakuserebuleetinga mbu Ssegirinya nawangula no tetuwangulanga tukyali mbuwambe n'olwekyo bwe ntyo bwe njagadde okubeera nga
mbategeeza ensonga eno mugimanye nti ne gye tusuubira obwenkanya teriyo bwenkanya. Mwebale nnyo mwebalire ddala ababadde ku the Updates Online page. Bw'anaabawo ekirala kyonna nja kuba nkibategeeza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.